Engoma ya Saagala agalamidde ekubiddwa n'ekigendererwa eky'okukunga abatuuze ku byalo 3 mu muluka gwa Bwayise 2 okujja okugogola omwala gwabwe ogwa Lubigi ogubadde gubafuukidde ekizibu. Bano bajjumbidde omulanga era abamu bazze n'ebipande okubadde obubaka obulaga okwemulugunya kwabwe olw'omwala guno gubafuukidde ekizibu. Abatuuze bagamba omwala guno olwakolebwa baali basuubira gujja kubayambako mu kutambuza amazzi kyokka kati gaggweera mu nnyumba zaabwe. Amazzi gatutwala okuva n'emmanga okutuuka ku meyini tuwulira nga tubikooye tokola naffe tusitukiddemu. Gayingira mu nnyumba z'abantu twakafiirwa abantu basukka mu 15. Bulijjo bannamawulire mukyaga bulungi nnyo nti abantu bali mu kufa wano. Emirambo gya wano nejjuzi wano yawo twagendako okugogola ali ogwe Bwayise. Twajjamu omuntu eyafedda. Bannange tuyina ennaku, tuyina obulumi. Essaawa eno abantu baffe bafa lw'amazzi. Abantu basuula amazzi enkuba bw'etonnya, tetusuula ku butebuuke. Bagamba beekubira enduulu ku nsonga y'okugogola omwala guno naye abakulembeze ne babatunuulira kyamuli. Tukabiridde mmeeya emyaka 2 kitundu tetubalabako. Poliisi ezze wano enoonya eki tetuli ku bulungi bwasi tetuzze kuvoola. Abakulembeze abatasula ku byalo tebamanya bulumi bantu bwe bayitamu. Kyennandisabye abakulembeze bamulemereddwa temutukwasa obuyinza ebikiro tubyegulire enkumi tuzeegulire mulabe omulimu gwe gutambula. Bino bibadde bigenda mu maaso ne zireeta abakulembeze b'e Kawempe okubadde n'avunaanyizibwa ku by'enguudo Henry Buule abatuuze ne bamugoba. Bwe zijja wano gwena zipaakinga mu paakingi kumala mwezi mulamba nga wiiki ewedde ijja lyawo. Wiiki 3 ng'epaakinzi. Poliisi eyitiddwa okwogerezeganya n'abatuuze okubalabula ku kabaata akayinza okutuukawo singa tebava mu mwala guno. Njagala kubeebaza nti temukoze kibayamba nga mmwe kati njagala nga chairman nga bw'agambye tudde ku mirimu gyaffe emirala oba ewaka then tusooke tufune meeting nga bw'abadde bategese nga bwe twakkaanyiza nabo. Bamaze ne bakkiriza era ne baguvaamu wakati mu kutolotooma. Eno gavumenti egimanyi tebafaayo. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.